kuba kyensubira naye Christmas tumanyi bigikwatako. Nzirawo nti nsubire. Olya bubi. Mulago tewaliyo n'akamu ke bakuwaayo nti kaakano. Gomwana Katonda ali eyo obulamu bule bwe buti. Naye abakyala beeno abasinga tebawukanako konyonoono. So tegateko Christmas tugireete wano. Christmas tugiselebratingeko ko wano na waggulu wa byonna enjiri ebuulirwe. Nze nzikiriza nti Katonda agenda tuwa omukisa yayimirira naffe. Katonda agenda kumuddizaawo kyonna kyatodde kigenda kuba kinene nnyo ekitenkanika. Fannaki wasuubiza okuva kabisi. Akoko sisobola. Ate lwaki tokasobola tosobola kavaako? Bwe neebaka munnange olaba. Tusobola kwebaka tulo. Nga tovudde kabisi? Nga sikanywaddeeko. Lwaki? Mukama Katonda wange nsula wabweru. Obulamu butono. Twatandika ffenna ogezi nonyumiza ate ng'egye twatandika mwazi sikyajjukira. Twatandika ffenna nga ndi mulamu. Era ne mutuleetera obuyambi. Ne tubufuna mu bungi era twasanyuka nnyo engoye. Ne twambala. Oluvannyuma n'endwala. Ne bantwala mu kyalo. N'embeera yagaana. Mbeera mbi. Ddagala libula. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Akoze ki? Amina. Mukama tebaza Mukama yawadde Aroni enkofiira kanda ebiri mu nsawo ye. Tebaza Mukama yawadde Aroni enkofiira n'ebikopo n'essaawa. Eliwa sawa. Eliwa sawa jogamba. Iyo. Ena si sawa. Kageyo eyo nyinda yo. Tebaza Mukama yabadde Ishamu. Kalwe ilibo. Talaka yabadde bintu bingi. Chiriwa olimba. Ashula inechitete. Nange. Ayeshate. Nineda. Daida. Neka kati. Tabyambala. Oyine emyaka emeka? Esatu. Ate gwe. Lena. Ate gwe. Nina omwaka 0. Ashura ine emyaka 0. Frigo. Zenze nina 2 mu kikaaga 9. Oyine emyaka emeka? Myaka 7. Oyine emyaka emeka? Nina 5 years. 10 years? 5 years. Oli mu pichi? Mu top. Oli mu pichi? Pitu. Oli mu pichi? You want pip. Pip baby. Baby. Oli mu pichi? Omweleza. Omwegezi soko gye wano. Soko njokerere. Omwegezi. Amina yataza Mukama tuwe omukisa. Amina ate otadde buti. Haleluya taza Mukama
Amina. Omukulembeze. Sio Geoffrey ntebe wano. Tubayize wano. Ate wano tuvaawo. Omukama omukisa. Wana mbe kitete. Omukisa. Towe matira. Kuba mukisa. Waji? Ku foundation. Haleluya. Tugenda kuddayo nga 28. Abange kiki ekigudde wano? Christmas tugenda kubeera eno. Tugenda girira eno Christmas. Haleluya. Amen. Haleluya. Aha. Kale mkati msoke tulewa naffe twogeremukko. Kati aha musoke mugende eri naffe so twogeremu kati. Musoke buli omwagi. Kifo. Ayina ekifo. Atafe. Gwe jankulere. Mwana, tawaleta funye ekifo. Haka tugetuula wano. Buli omwe afunye ekifo. David kwetuli. Kakati gwe mwana Katonda ali atugoberera MR Live kwetuli. Wano nno wetugenda okucelebratingira Christmas yaffe omwaka guno. Abaana bano n'abalinganga bano ne family zaffe ez'abasingle mother wetugenda okukungaanira tuwere Mukama obujulizi, tumuwe ettendo, tumwebaza olw'obulamu bw'atuwadde. Abaganda baffe bangi side eno Christmas bajuulira buwulizi, tetuuka mu mayumba gaabwe, tetuuka mu maka gaabwe, wadde nga bandyagadde ogicelebratinga. So Labomo Charity Foundation ano wetwagambye nti nedda wadde tubadde ennyumba nabo ku nguudo omwaka guno katugwe basingle mother babeere eno mu bifo abasinga barabanga ebyasigalira emabega. Ffe kuffe tulaba bifo byasigalira amabega nedda tulaba gye twatandikira era tulaba Katonda gyatujje nga bwe yatujjayo era basobola n'okujjayo abantu abalala. So osobola twegattako, nze nzikiriza kyonna kuno lugenda kuba lwa ttendo okubuulira enjiri, lugenda kuba lwa kisa, ate gwe ebikolwa byo ebyekisa bigenda kukumira abantu bangi nnyo mu njiri. Kubamu akafaananyi ng'abadde atalina nnyama obadde ensibuko lwaki afunye kanyama. Kyonna kyonna ky'oyina, oyina omutwalo gumu, oyina emitwalo ebiri, oyina kakaago, oyina emitwalo 5, oyina akakadde kamu, oyina ttooke, oyina nkoko, kyonna ky'osobola osobola okufuula olunaku luno olw'omuwendo. Christmas kitegeeza kwagala, mwezi gwa kwagala. Era ekyo ne kitujjeeje tuba ne kituleeta eno era kuba kwagala kwennyini. Okugaba kika kya kusinza, kika kya kubuulira njiri, era kika kya kusiima Kristo waffe. Twegatteko, leka kubeereyo mu nju yo kusika masavu olowooze nti nedda bw'oba ogasise olwo nno Kristo awedde. Kristo tatutuma ekyo. Kristo atutuma kyakubatuukamu, kugenda gye bali, kubaddaabiriza, olunaku olwo kulukozesa kukyusa myoyo mirala kugenda mu bwakabaka bwe. Ndina abakulembeze baffe era nno gye basibuka. Omuganda wange abalaba nga tuli eri sayidi eno gye basibuka wamuwendo ekitenkanika naye ate bamuwendo era ekitenkanika nabo. Chairman, gye bali ku nyabo webale ku dress eyo webale kusiima. Kristo akulabikiddeko Ate kasitoze ne Kristo oba omuleese. Christmas tuli eno. Kubanze nesigama kubwe. Christmas tuli eno. Omuwandiisi omukumi lwakyusa posi kati oli mukuŋŋaanya. Omukuŋŋaanya munamawulire. Christmas tuli eno. Christmas si kyeweesunze. Christmas nesunza amasala weewaawo Nalongo tofunye wakutuula nasaba Nalongo Katonda amukozemu omulimu. Nalongo gye bali bulungi sebo. Merry Christmas. Mulungi sebo. Weewaawo mulinda mmwe eka kujja mwe balindwa. Abaffe balindwa tujje ne Yesu waffe n'enjiri yaffe. Weewaawo omwogezi gye baliko. Kale sebo. Bulamu bulungi. Merry Christmas. And you. Weewaawo mwana Katonda ali eyo wano wetugenda osinziira abaana baffe bano wangi onina akafa akatini kyokka ate ng'oli munene kakati oba otya n'akafa akatini ng'oli munene onamusingako kwangu sola so nange ndi munene chairman olwaleero tuguze ennyama tuguze ennyama kilo 2. Tugenda kufiira eno ennyama tuguze kilo 2
kilo ezabiri mukyala Grace yatuwadde emitwalo 26 bannange tweyanziza nnyo mukyala Grace tweyanzege wojje mukama akuddizeewo kyosinga okwagala guno omwaka nkwagaliza eki abalongo ayagala nnyo abalongo nkwagaliza abalongo batwale mu linnya lya Yesu ezo era emitwalo egyabirimu 6 ne mama Adi yatuwa emitwalo 2 banaye tweyanziza nnyo mama Adi wojje mukama akuddizeewo abaana baffe nga bagenda kweyagala emitwalo 6 gyonna ne tukiteeka ku nnyama kilo 2 ennyama kilo 2 mukyala Dr. Mapenzi atwadde emitwalo 10 tweyanziza nnyo tweyanzege Dr. Mapenzi mukama naye amuwe kyasinga okwagala guno omwaka bafunewo enkyukakyuka ebimutagaza amalogolo ge byonna ebimwekiise mu mikisa gye weebale nnyo biveemu naye olaba kati tulina Nabongo Charity Foundation yayina Sumaiya Foundation lwakuba ye kate yakola nnyo ku ndwadde z'omutwe abantu abafunye okukosebwa mu mitwe abaana abayingidde ebiragalaga ne basuula eddalu abakyala ebizibu bibasuseeko abaana baffe eno nga tubalina naye tetulina buyambi bagwa eddalu naye obuyambi maama ojjukiranga n'ogamba abanaku bali era mukadde musula yakagambo mugamba naye tugendeko eri ejjukire nga abaana baffe eno nga batabuse omutwe nga batabuse waliwo nage twakaweereza mu kyalo tekibasuula eddalu ate ffe tumanye situlesi olumuziitirira obungi n'avaako abalala biragalalagala ndowooza banaye situlina nawe sina nabwenkyogerako ne bakola buli kimu kyonna kye baba bagadde okulaba nga nabo bayisaawo ebyabwe ebizibu byabwe babibikkako ne bamaliriza omutosobola kwebaka ku kkubo nga tamaze kuyiwako alina kusooka kuyiwako deni n'alyoka agwawo ku kkubo olugira ng'agenderera afuka kagenderere ashura jango tule wano opa Anuska jango anti atule wano jango Anuska era kulera atati cheba nake ebintu bye babinyize Anuska nyize mali omusajja munyize jango kale sebo naye jebale bulungi twebuzeeko musibye mutye basebo ne banyabo tweyanziza nnyo kubanga mutukyaliddeko nnaku lwaleero amannya gange nze Mbabazi Florence tumaze emyaka 2 nga tulabagana nno giweze jjo jawezeeko lwakuba twebuzeeko nga sikyakulaba anti kati olaba luli najjako eyo okunoonyako nga bagamba oli safaari nali nasenguka nagenda ewuka Mmengo obuweereza ntubusaasaanya batwafuna ewaka ntufana ofiisi kati abaana baffe bonna tugamba tuzeeyo Katonda nga mulungi kiseera kyonna tugenda beera wano basingo maatha abantu abatalina mmere ku Christmas mu Charity City wano twagiriira nkwebaza nnyo kubanga abakyala bano batwagaliza tubeereko n'abaana baffe nawe nga bw'obatwala mu maaso obulamu bwonna era buli wano eri Katonda yasinga byonna Katonda yasinga wasuubiza okuva kabisi akoko sisobola ate lwaki tokasobola tosobola kavaako bwe neebaka munnanga olaba tusobola kwebaka tulo nga tovudde kabisi nga sikanyoddeeko lwaki Mukama Katonda wange nsula wabweru n'endogootana n'ensula nzenna nga setegeera bulungi nga sikanyodde nina omala okuwuutawuutako awo n'enzira engulu era ova kukawuuta ate munnaye nkanywera ddala
omwami yankyawa nandekawo sikyalina future ndyawo sirina mulimu anti ensonga lwaki wali nasoose kugamba nti njasalanga wali fene njaka bizinensi ntande nsalenga kafene okulambulako nga mulina ka hoteli ke mwali mukolako eri ne mukwano gwo ate munnange teyasenguka kagwa ogenda okukomawo ng'asengusa nyabo nakomawo kumakyanga bise asengusa agenze nga taliiwo bannange obulumi nentya n'okutya neŋŋamba bana ekiki ekigenda mu maaso n'abeerawo ntya n'abaana lwakuba katonda yannyambako abaana ne babanzijjako ne babatwala kati naye era nsobola okubeerawo kasita ntandika okukola siddamu kunywa okusala ffeneewo Christmas tuli eno ffenna mazima obugalo lwama ntandise okukola sisobola kuddamu kunywa akenge nkavaako baaba nenkauviirako ddala mazima neetaagamu kasente enkole fene ali wali omwami yaŋŋambye mu bufene bintu bibiri bya mitwalo ebiri kagezaba ofuna emitwalo ebiri toddamu kunywa mwenge mba nyina kukolerawo ekimeze ekyokusalirako fene okiyina nkirina wali n'akafo weekali sisasulawo ŋŋenda kukolerawo mu budde mitwalo ebiri gikubuze gimbuze Christmas obadde ogenda kyakalirawa mukama katonda nga mbadde noonya n'ekifo n'olugoye lwoka sinnabaddugula naye era nyanyina okubeera ku kino ekitundu era muzeyi obulidde akyoli ate ofuna ekyogenda kukyakalamu naye mutulekeemu kakati emitwalo 10 Dr. Jane zatuwadde tuzikolemu ki mbumonde wansi nadde nteesa tulepirawo waffe oba tufuna omucere gwaffe n'ennyama n'obumonde ne soda so nofuna makoloni enkoko abantu bakyayime n'enkoko naddala enkoko eyo nze njagala nnyo enkoko kale nsokebekesole twogere kakati sofa ekyeza kati bwenva wano ngende mukatale ngula obumonde bwa mitwalo 10 ennyama olwedi twagifunye ngenda giteeka mu fridge ku foundation katuba tubuzaayo nku naye amasepiti ag'okufumbiramu tujja gafuna gajja ku kyaki ku kyaki yaffe eri ku kyaki weegali amasepiki ogwaffe gwakunoonya entamu weeziri kati ogw'okunoonya ntamu ngubalekere zinaasobola tujja kubeerawo weewaawo mwana wa katonda situka Christmas muganda waffe ono bw'amala okugirya tugenda mutandika ne ka bizinesi emitwalo ebiri atandika osala ffeneewe alekerawo okunywa walagi mazima neyanza nnyo neyanzegese bwati nalulungi weewaawo kakati mbadde nsaba tutulambule ku kifo kyaffe agenda okuba omukolo tugenda kukokoleze wali sayidi tugendewo kale jambuzeeko how are you obulamu oli fine kati obadde okola ki oli awo ozanya bintu byo tukolerewa omwana katonda atugoberera tusobola okukolera wano omukolo gwaffe era ndooza ntujjawo bulungi abakyala 50 obutebe tunayimirira buyimirizi tujja bujjajja buno kalina kasirwa alina ki kati waliwo bawatusuubiza okutuwayo firimu wateekawo olutimbe lwa firimu tube nga tulaga firimu tulina amasanyalaze wano wano watumalira ddala wano Aroni stand weda agiina banaye Aroni so tegateko Christmas tugireete wano Christmas tugiselebratingeko ko wano na wagulu wa byonna enjiri ebulirwe nze nzikiriza nti Katonda agenda tuwa omukisa yayimirira naffe Katonda agenda kumuddizaawo kyonna kyatodde kigenda kuba kinene nnyo ekitenkanika kale weewaawo gwalina omukono ogugabagaba Katonda agenda kuddizaawo kasaka kano sikwakwogera nnyo bingi kuba naawe bwetaavu obulaba
naye nze nzikiriza tewali single mother n'omu, tewali muntu ava mu kitundu kino agenda kuwulwa mmere ku Christmas. Tunasobola Katonda bagenda tugabirira bonna Katonda bagenda tutuusaako tugenda kubasiima ne waggulu wa byonna ejja kuba njiri. Sokoddemu okowoola abantu beekyo abatulaba. Bannange abatulaba mwenna tubakowoolera nga tusaba abafunye omutima ogugabagaba emmeme gabagaba yeekola ki yeefuna. Nsaba Mukama abawe buli omu mu ddiini mwasinziza amuwe kyonna kyasinga okwagala. Bannange mbeebaza banange obanfukamire obankaabe maziga nze lino essanyu lye nina lyamwoki bwagonja naye naali eyo atulaba. Bambi tusaba akatono ako kogenda okufuna otwawulizeeko nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu. Oyogereko eri abantu. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Baana ba Katonda abali eyo naffe tuli wano nga ffe basingo maaza bannange. Tubadde tusaba nti buli muntu ali eyo agezezzaako okuba kyakwata n'atuddiza. Bannange Mukama akuddizeewo wojjozzeewo. Mukama akuddizeewo ofune ekyosinga okwagala. Era nga nsaba Mukama Katonda buli muntu yenna alina kyatukwatidde nsaba amwongeremu atutumuke afune ebingi amusumulule mu buli kimu kyonna amugirewo embeera yonna embi esobola okumwekiika mu maaso era amuwe empeera eri ewa Mukama Katonda. Amiina. Alesebo Obulamu butono. Twatandika ffenna ogezi nonyumiza ate ng'egye twatandika mwazi sikyajjukira. Twatandika ffenna nga ndi mulamu era ne mutuleetera obuyambi ne tubufuna mu bungi era twasanyuka nnyo engoye ne twambala. Oluvannyuma n'endwala ne bantwala mu kyalo n'embeera yagaana. Mbeera mbi ddagala libula omwezi ddagala kati lyenkozesa lya $25,000. Abewaka banjanjaba bakooye mwaka mulamba sente zaggwawo era kati mbeerawo wano mu mbeera etali nnungi yadde mutima n'ebyomunda. Mutima bibumba amawuggwe bagakubeerako amazzi bajjamuko ku mazzi naye kati bino byenkolola baŋŋamba nti kireka gaddamu kuba okukolola kwagaana ekifuba kyagaana okuwona mbeera nkolola. Kati kanakana akasanyukidde nga nakajja kano kawalako babiri bonna bali basatu omu muto wange yakatwalako mukyala akato. Judisi mujje wano bonna bange mbeera nabo mu nnyumba ffekka. kano kakwano kakagako kajja ku foundation ka obulamu bugaana. mami yajjako ku foundation awo mbadde mu ddwaliro. Lijasindika bwana buno obuto. Banga ddene lyamaze nga mugonvugonvu. Wabula we yabeerera omulamu waneeno baleeteranga engoye by'ebiseera yalindawo era mwali atuli naye kati olumba olwo lumumazeko ebbanga ddene ne bajjanjabako yatuukako nokubeera nga takamba ne bajjanjabako n'afunamu kati olungubanguba naye ate kati bulinga olusitusi likomyewo obuto. Eddagala we liggwawo waliwo eddagala nanfa bufi baliwandiika bampandiikira neŋŋenda nina ddigula $25 omwezi. buli mwezi aba alina okubangamira eddagala lya $25 kati $25 egyo bwe giggwawo olwo atandika ebyo buli lwe liggwawo ng'atandika ebyo ng'olwo asingawo nawo era mu maaso awo agenda kuba yeeyongera kati awo yakatandika
era kuba yeeyongerera ddala okusuuka ennyo paka werinafa naye nga werifunika addamu n'okutambula n'atambula eddagala lyoba olimira buli kanaku buli lunaku terigwawo amala ennaku 2 nga teririwo n'addamu tasobola kuweza wiiki katyawo sente tewali saawa zino eddagala oba toligula ku gundi First Pharmacy ewandegeya bwe bampandiikire mulago bwe bampandiikireyo nga wendigula mulago tewaliyo n'akamu ke bakuwaayo nti kaakano omwana Katonda ali eyo obulamu bule bwe buti naye abakyala beeno abasinga tebawukanako konyonoono emboozi zaabwe gwe buli bwobawo obudde ofuna emboozi ezitenkanika awo nno gwe muzira tusayimirira naffe wenkukuutira obutakoowa nti katuli mulama gwa Christmas gikwatako kko n'abantu bwe bati naye ate n'ekyeddagala awo nno omuntu weyeebuuliza nti ate kati musanyuka mutya ku Christmas ng'omuntu ali mu mbeera eno obuyambi tebukoma so omwezi gwe tulimu gwakwagala nga tugenda mu maaso ne Christmas campaign y'abasingle mother abakyala nga bano naawe osobola okukwatibwako noga nti nedda omukyalo ono kamusalire ku magezi bwe gati ne bwe gati ne bwe gati nze nzikiriza nti Katonda awa ababagaba era alabirira ababalabirira ate abadde ki ebale nnyo bannange kakati jebale oli fai osoma tosoma osoma somera Ku grade myaka emeka nana ugeze mu piiki pitu banga nga tebasoma batuula waka yakaddayo buzi kano katambu kano akasembyeyo kano ke bakasomyeko kokka n'ebbanga lyonna yadde oli asoma ontasoma onali mu kirasi bonna oli yali badde kati ali mu kyakuna kati essaawa zino yadda mu pitu n'essaawa zino ono ye yekkala abadde atambuddeko nga naye atuuse mu pitu naye era ali mu P1 tabitegeera kiri awo utasoma kati baabana balamu bulungi balamu anna badde ndudde okujja eno oba etwasenguka kyova olaba lwinaga nti tukyaye naye era byebyo ebyosanze naye lwakuba nti omukama mulungi era naawe tukwerabira gira era nojja noyitaayitayo munange n'okulambulako abantu naye oyinza okusanga ng'ate ewabadde olutindo olwangungu ate osanga lubomokedde ddala kuba kati munnaffe oyo ye luli ate abadde kalekaleko naye ate kati yalumbibwa ekyo ekirwadde naye nakyo kitusobedde tikivaawo kiridde sente nnyingi wetwesondasonda n'ali eyo asobola otusalira ku magezi okulaba nti asobola okujjanjaba omuntu ono n'awona naye yennyini tusaba bw'aba gyali oba mu kizungu oba mu kiganda ennyamba yonna gy'asobola okutuyambamu okumujjanjaba naye bw'aba gyali naye tusaba atuwa omukono naye baaba omuntu waffe ye atusobedde alo nagenda kumuwonya era n'abagambi bagenda kujja nze nkyulira muli kakati ate oli kyaki gwe yali yambako eyali ekiruddu yaliwa yali ekiruddu waliwo oli kyaki gwe oli ate yawona agamba ono yali ekiruddu ku lw'omutima
Mama Ibale yali. Oyo omutima yono. Agenda omutima yono. Yono omutima. Anna. Wetwali tuli ku foundation mu kibiina kya. Yono gwe mwani mga twalire ne munnakufa omutima mugwadde. Kati namala mtwala ko ekibiina agende mutwali eddene naba mutwali eddene mutwala ko wake wabwe. Atagadde. Atagala buli wamu. Amasabu gafuuka amasabu. Wabula omukama ye y'anaamanya kiki. Batulemeza mbu alina amasabu mangi mu mutima. Naye Katonda ye amanya. Gwagaziwa sikaani. Sikaani yaga omutima gwagaziwa. Omutima gwagaziwa. Kakati nga bino byonna biwedde ndowooza n'omugaso gw'akasomero kaffe era mugulaba ketuli mu kuzimba nti abaana bangi muno obwana obwetaaga okuyamba nga bo bambi bwandibadde Katonda abusaasira naye ate ne Katonda asaasira beeyamba bwe tubuyambako ne tubusomesa Katonda n'ebyokuwandiika ate sinaye kakati gwe era tujja kujja ne campaign ku luno nga si yakuza abaana ku ssomero naye y'okutuyamba akasomero kaffe okukamaliriza nti obwana buno obube eno mu bifo bwe biti era nabwo akasomero kajja buyambira ddala wadde nga twongera obajjukiza ngenda koma nkukyalirekokko nga tuleme tabika programu eno anga free Christmas campaign y'aba single mother kuba kyensuubira naye Christmas tumanyi bigikwatako Nzirawo nti nsuubire. Olira bubi. Taata abaana yalaga Sudan. omuwuliza abaana yabakusuulira nabo tolina simu ye Nze ebyo nateeka bbali saagala kubimanya. Wayiseewo ebbanga linene. Myaka oba ena. myaka ena tutandikiraawo Christmas eno alina kyonna ky'olina then ebirala bigenda kujja Katonda waffe mugazi munene agenda tugabirira anga free Christmas campaign ba single mother gwe single mother aliyo ng'olina kyonna ky'olina ng'osooka nti anze ninayo kano kasoda ninayo kano ninayo akakoko ninayo akanyama ninayo akaceere ngenda kukomawo mami ono tumukoleko emboozi atunyumize twongere okumufuna nga tugitabise naye nze nsubira agenda kuwona agenda kuba n'obulamu obujja ya Katonda agenda muyimusiza ddala abulire enjiri ye agenda kunnyonnyola Katonda waffe amwagaza abalala era mubuulire abalala Katonda agenda muwangaaza alabe ku baana be nga bakula nga bafumbirwa era nga bawasa wano we tugenda okusinziira kyonna ky'olina ku namba zaffe eziyitaawo olunaku luno tulufu olw'omuwendo tugenda kubuulira enjiri ne waggulu waabyo tugenda kukozesa Katonda waffe ekitiibwa Laboon Charity Foundation ebyo twajja okukola bye tukyakola era byatutuma okukola nze nzikiriza nti gwe oyagala munno Katonda oba omuweza ebbanja abasiga okwagala bakungula kwagala weewaawo